kitalo ddala. Nkimanyi nti ebifaananyi ebyo mbadde mbiraba ku social media platforms ez'enjawulo okuvira ddala zabadde mu ssaawa nga emu. Yes, zabadde mu ssaawa nga emu 12 awo ku emu. Ebifaananyi ebyo byatandise okubeera nga bisatulatinga n'amawulire g'okufa kwa Sad Shots pikipiki gwe yakubye. Akabenje kano eno Mukama Katonda, omwana piki yamukubye n'emukulula. Actually oyinza obbala ebigere nga 5 ng'emuwulu simanyi nange yakukinyonnyola. Omanyi okukulula like 5 footsteps n'owala ebigere 1, 2, 3, 4, 5 ng'ekkulula mutwe ng'ekkulula, then we yabadde omusaayi ne gukulukuta. Mwana yafudde mu nfu ekyasinze okubeera emi era nga pikipiki okusinziira ku buvidiyo waliwo nankubira naye annemeddeko. Okusinziira ku buvidiyo pikipiki ye story kati enneme n'okubeera ng'ekola. Omuvubuka mu stage gy'osuubira nti naye abazadde be, baganda be, girlfriend we, abawaka we bamwenyumirizaamu. Mukama Katonda yasazeewo okubeera nga amutwalira. Naye munnange okufa kubeerako ekyebikiro. Posts ze yasembayo okubeera nga akola ku Twitter n'era nga zeewuunyisa kubanga emu gye yasemba okubeera nga akola yagikola agamba nti so sad how quickly people forget the dead, so stop living to impress them. Mbu kibi nnyo engeri abantu gye beerabira abafu. Mulekerawo okubeerawo mu bulamu nga musanyusa abo abantu balamu. Zezimu ku posts ze yasembayo okukola. Then esinze okubeera ng'etambula ku ze yasembayo okukola yagamba mbu tomorrow can yakikoza atya nati obuzibu nina essimu emu kati yandibadde nkozesa endala okusoma naye yabadde agamba tomorrow can live without you. Actually yabadde wet nti enkeera olunaku lusobola okukya bulungi nnyo ne lubeerawo nga gwe toluliimu. Ekyo seeka wange nange atera okukiŋŋamba agamba tolowooza nti woonoofa abantu tebajja kulya mmere, tolowooza nti lwonoofa abantu tebagenda kukuba pati, tolowooza nti lwonoofa mwana wattu ensi eyinza n'okwenyeenyaamu kaakati nti nedda. Nawe kennyini alaba story eno kankikugambe ng'oyo yakikola mu post nti munnange woonoofa olunaku lujja kukya nkole bulungi nnyo story zange, olunaku lujja kukya abeewo bafumba akamere ate nga tebakyayagala na bya boyiro nga bayagala kasiikeko, bwe kaba kanyama nga kasiikeko nga sina bya boyiro. Bw'onoofa tetegeeza nti abantu tebajja kugenda manju, bw'onoofa tetegeeza mbu obwo bwe bulamu bw'ensi. Eyo y'ensi. Abadde mukubi wa bifaananyi ng'akolerako UBC ng'akuba ebifaananyi ebiri personal ng'akuba ebifaananyi ebya sports n'era ebisaawe ebimu mu birabye bye ntaddemu mu kavidiyo kano ebifaananyi ebyo ye yabikuba. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ngenda sigala nkola follow up kuziika kwe n'era nga bantu bangi bambi bakungubaze, bantu bangi babadde bamumanyi n'era nga anyumirwa nnyo okuvuga piki ezo zikunama. Kitalo nnyo kitalo ddala.